nga Uganda erindiridde gavumenti okwanjula ennongosereza mu palamenti ya Uganda ezikwata ku kooti y'amagye. Omulodi meya w'ekibuga Kampala Gisalo Ngerias Lukwago nga yali munnamateeka omukulu mu musango kooti ensukkulumu mwe yasinziira okusatula n'okujungula kooti y'amagye, alabudde abaka mu palamenti ya Uganda baleme kwetantala kukemebwa kuzzaawo kooti y'amagye. Ku ntandikwa y'omwaka guno kooti ya Uganda ensukkulumu ng'ekulemberwamu Ssaabalamuzi wa Uganda yajungulula okubeerawo kwa kooti y'amagye nga yagamba nti kooti eno yaliwo mu bukyamu era neeramula nti teyali kooti wabula olukiiko olukwasisa obukwasisa empisa mu magye ga Uganda, era nti okukozesa abantu ba bulijjo yali ekikola mu bukyamu nga n'obuyinza obwo tebulina okusinziira ku ngeri abatuula mu kooti eyo gye baali balondebwamu. Kaakano kyategerekese nti oluvannyuma lwa kooti ensukkulumu okujungulula okubeerawo kwa kooti y'amagye, gavumenti ya Uganda ng'eyita mu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yalaalika palamenti sabbiiti ewedde nti egenda kwanjula ennongosereza mu tteeka erifuga amagye ga UPDF erya UPDF Act, nga kisuubirwa nti omwo mwennyini mweyagala okuyisa ezzeewo kooti y'amagye eno okuddamu okuvunaaniramu abantu ba bulijjo. Omulodi meya wa Kampala Gisalo Ngerias Lukwago alabudde nti byonna gavumenti ya Uganda n'ababaka bye baagala okukola kooti yabisazaamu nga n'olwekyo ababaka bandibadde tebakemebwa okuzzaawo kooti eno emenya amateeka nga kooti ensukkulumu bwe yalamula. Chief Justice baleme muteeka mu bigambo yabawabula bulungi, yabagamba baddembe okukomyawo General Court Martial nga disciplinary committee eya UPDF. So singa kooti ewozesa abantu ababulijjo bebaga nti bagwiddwako emisango egy'okuba n'emmundu. Ekyo kimu yabagamba ekirala kye bayinza okukola kwe kugikomyawo nga division ya High Court. High Court eyina divisions ez'enjawulo. Eyina ICD International Crimes Division, eyina Family Court, eyina Land Division, eyina Civil Division. Neno ne bagamba eyinza okubeerawo nga division eya High Court era ng'eriko balamuzi ba High Court abatuula eri ku High Court. Ekyokusatu abalamuzi 5 ku 7 bakirambika bulungi in principle ky'okutryinga ba civilians mu General Court Martial. Ekyo kikyamu. Abalamuzi baali 2 bokka, Kibita ne Monica, bokka 2 be bagamba nti kale musobola oddikomyawo ne ba civilian nga bwe bali. Haji Erias Lukwago munnamateeka omugundiivu mu bya ssemateeka n'amateeka amalala ageekuusa ku ebyo alabudde ku nsimbi eziwulirwa nti zaaweereddwa ababaka ba palamenti ennongosereza zino nti okusobola okuziyisa mu mateeka okuzzaawo kooti y'amagye. Agambye nti ensimbi zino kiba kituufu nga baaziridde beegendereze kubazandibalakira. Tukimanyi bulungi nti abasinga babasanyulidde dda ne bukadde 10 era akawunti zaabwe ensanyufu. Naye mukole ekituufu kye muteekeddwa okukola. Muyimirire mu maaso ga Mwami Yoweri Kaguta Museveni mugambe please eggwanga lino lijja kunnyikibwa mu ddubi nga ssemateeka atyoboddwa. Ku mulundi guno muwe bannayuganda essuubi nti palamenti esobola okukola ekituufu nga teri ku ntoli za Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ku mulundi guno mukikole. Palamenti ezze eryamu bannayuganda olwo. Nejjawo ebisanja, nejjawo egirimiti, nekola buli kyonna kyonna Mwami Yoweri Museveni kyayagala. Ku mulundi guno mwenaazeeko enziro mugambe tuyimiriddewo kino tukiganye. Nyini ntebe wa kabondo kabaka ba palamenti banna NRM abava mu Buganda Robert Migadde agambye nti gavumenti bwebanga egoberedde ebiragiro kooti ensukkulumu bye yawa ye talina buzibu na nnongosereza ezo. Kooti mu nsala yaayo teyasazaamu kooti Martial, wabula yalaga nti kooti Martial weba yakubeerawo bino nakiri bye birina okukolebwa. Ekimu ku byo kooti mu nsala yaayo yagamba nti walina okuba ng'abantu aba bulijjo batwalibwa mu kooti Martial. Walina okubeera nga omuntu awanguliddwa omusango mu kooti Martial asobola okwekubira enduulu mu kooti endala oba mu civilian court. Ekirala nti abantu abagikulira nga balina obusobozi okubeera abalamuzi ba High Court. Robert Migadde Ndugu agambye nti mu nsinkano ya kabondo ka NRM gye baalimu gye buvuddeko bingi bye bayogerako ebikwata ku nnongosereza mu tteeka eryo byagambye nti singa bigonjoolwa ne bisibwa mu nkola obuzibu bannansi bwe babadde nabwo ku kooti y'amagye bujja kubanga bugonjoddwa. Era bwe twali mu caucus meeting ebimu ku byakubaganyizibwako ebirowoozo actually nze
personally nina n'ekyenarayizinga ng'omuntu kyenjukira obulungi kuba mwalimu nti omulamuzi agikulira bw'anaabanga taliiwo kooti maasho omuntu omulala yenna ku kooti maasho okwo addirira mu komandi anaagikuliranga enjukira obulungi nti mu caucus ne mbuuza nti naye ate agikulira omulala oyo asigaddewo bw'anaabanga ye talina bisaanyizo bya kubeera mulamuzi wa court ate nejjeno n'agamba akutukalabye tugenda kukatereeza. I recall very well. So tetwawakanya kooti maasho naye tugamba nti basivilian bebatalina kutwalibwa mu kooti maasho era basivilian abaali boogerwako abanditwaliddwa mu kooti maasho kuba nakyo waaliwo okubaganya ebirowoozo. Bino webijjidde nga waliwo ebiyitingana nti abamu ku babaka ba palamenti tibandibanga baweereddwayo ku kabaasa ka nsimbi obukadde bw'eza Uganda 100 n'ekigendeerwa ekitannategeerekeka bulungi naye nga abasomera ebintu mu bbaasa bagamba ti akabaasa ako bwe kabanga gye kali kandibanga keekuusa ku nnongosereza mu tteeka ly'eggye lya UPDF ezaagala okuleetebwa mu palamenti ya Uganda. Abatuuze ku kyalo Gangubba mu gombola y'Amakindi Ssaabagabo na buli kati bakyali mu miranga olw'omwana eyagwa mu mugga Kaliddubi ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde nga n'okutuuka kaakano omulambo gwe tegunnalabika. Kigambibwa nti omugga guno Kaliddubi gwajjula ne gubooga mu nkuba Bikoche era Namutikwa eyatonnya ku lw'omukaaga oluyise omwana ono Kibirige Harrison amazzi ne gamutwala ng'okuva olwo omulambo gwe tegulabikanga. Harrison Kibirige nga yali wa myaka 7 kigambibwa nti yali ne baana banne nga balonda obucupa mu mazzi ne gamusinza amaanyi ne gamukuluggusa era teyaddamu kulabika. Okuva ku lw'omukaaga abatuuze bakeera ku mugga guno Kaliddubi okunoonya omulambo gw'omwana naye kaakano amaanyi gabawedde nga batuuse n'okulowooza nti omugga guno gwandibanga omulambo gwagwiwa mu nnyanja Nalubaale. Nakiranda Sandra nnyina w'omwana ono omuto nga kitegeerekese nti nyina w'omwana omutuufu yagenda ku kyeyo agambye nti batuuse ne mu ggwanika ery'eddwaliro ekkulu e Mulago nga banoonya mirambo naye ng'omulambo gw'omwana gwo gukyabuze. Nga ndi mutuuze wa wano Gangubbi twafunyemu ekikangabwa olw'omukaaga lwa wiiki ewedde enkuba eyatonnya empitirivu omwala gwajjula ne tuvibwako omwana yagugwamu yafa wa myaka 7 naye tunoonyeza buli wamu ebitundu ebyetooloddewo Gangu Kabuuma mpaka Munyonyo Katimba naye omulambo gukyatubuze. Tugenzeeko ne mu mokyari e Mulago naye era tetufunyeeyo ssuubi lyonna naye tutwala okusaba kwaffe eri omuntu yenna eyali alabye ku mwana ng'afudde atutaase atuyambe atudduukirire. Abakulembeze naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti ey'Emityana bakiikidde ensingo bannaabwe aba NRM ne yafeesi ey'omubaka wa pulezidenti Emityana nga beemulugunya ku ngeri bano gye baggiddwako obuyinza bwa yafeesi zaabwe ne babasikiza abalala abatamanyiddwa mu kiseera nga abeeyo beeteekateeka olwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agendayo olunaku olwaleero. Okusinziira ku lukalala olwafulumiziddwa okuli abo abayitiddwa okwaniriza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Isaac Goloba ye yayitiddwa nga nnyini ntebe wa Town Council ey'e Zigoti yadde nga kimanyiddwa bulungi nti nnyini ntebe wa Zigoti ye Muhammad Buule ate Solomon Ogwala ye nnyini ntebe wa Busimbi Division eyayitiddwa ku lukalala luno yadde nga nnyini ntebe wa Busimbi Division omutuufu ye Ssaalongo Daudi Malagala nga bano bombiriri abatayitiddwa ne basikizibwa abalala baludde oluvuganya gavumenti ya Uganda. Mubalala Tadeo Mukoza kansala akiikirira gombola y'emaanyi ku disitulikiti yasikiziddwa Niyonzima Nathan nga ye yalagiddwa ng'ali mu kifo ekyo mu kwaniriza pulezidenti ate Otto Nava Fred musajja ategererwa nzaalo ssentebe wa Central Division Municipal y'Emityana yafeesi ye ne balaga nti Kosima Mukalazi yagenda okwaniriza nga asinziira mu kifo ekyo wamu n'abalala. Kaakano enkola eno enyizizza nnyo abamu ku bannanuupu n'aboludda oluvuganya gavumenti abalala abatuula mu yafeesi ezo bagambye nti kikyamu omuntu okwefuula kyatali olw'ebyenfuna era basabye bano nti okubuulira pulezidenti Yoweri Museveni amazima nti mu Mityana takyalinamu buganzi era nti bossi be batuufu abalonderwa mu bifo bye banaabanjuliramu. Bano aboogeddeko ne laadiyo eno okubadde Fred Wotton Nava ne Tadeo Mukoza bategeezezza nti ebbanga lyonna ebintu nga bino bizze bikolebwa kale nga kino kuba kubayisaamu maaso ne bannamityana bennyini abaabalonda. Kuyisaamu bannamityana
kugenda maaso kukakobe bagatebe batebe bamukula bamugambe situbu meyo wagundi wakinobe kugamba fedda wabatuufu bantu tubadde tetuyinza kusirika ng'abakulembeze okutwimpersonatinga by the way ekyo kikyamu ne mateeka kibeera illegal ne bw'oba okitutte mu kooti oba ewalala wonna oguguba musango naye olw'okuba balina endowooza be bali mu buyinza tebakwatwako abe bafuga era bakyewaanira namu kakati bo ne balowooza nti nno kye bakola kituufu naye kiba kikyamu nnyo okwimpersonatinga abantu n'obeera nga oddira n'oteeka ate bazze nga babikola nnyo ebbanga. Laadiyo Kyabase yogeddeko n'abakulu mu yafesi RDC abamu ku bavunaanyizibwa ku lukalala luno era kino tebakyegaanyi wabula ne bategeeza nti kino bakitegedde bulungi nti bano ne bwe banaabayita ab'oludda oluvuganya gavumenti tebajja kulinnyayo nga y'ensonga ebakozesezza ekyo kye baakoze. Amyuka omubaka wa pulezidenti atuula Emityana Prosi Mwanjuzi asabye bannamityana ebirala byonna basooke babireke bagende ku ssomero lya King Faizo baanirize omukulembeze wa Uganda. Era nze nsaba abantu b'Emityana n'emiriraano bajje tweyiwe ku makubo twanyirize President Museveni omwagala w'abangi ng'ajja tukyalira ate nze mmanyi omugenyi wetumusanyukira obulungi ettu lyali nalyo tujja ddi mujjako tujja kumujjako ettu eddene so nsaba bannamityana bonna n'emiriraano mujje tulage President w'eggwanga omukwano. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Abalina okugabana ku mali y'omugenzi semateeka bawe ennaku 14 okulanga mu mawulire nga munnamateeka Budunulu Kinene bw'annyonnyola. Gye tuyita Rule 3 of the Judicature Administration of the Estate Rules egamba nti betuyita ba beneficiaries abalina okufuna mu mali y'omugenzi singa baba bataddeyo okusaba kwabwe mu kooti bafune ebbaluwa ebawa obuyinza kooti ebawa ennaku 14 nga balanga mu mawulire oba mu gazeeti singa wavaayo omuntu yenna eyeekuusa ku kulangirira kwabwe kooti esobola okuyimirira n'etamuwa buyinza oyo aba busabye era waba tavuddeeyo kooti egenda mu maaso n'ewuliriza okusaba kwabo ababa basabye obuyinza bw'oyo omugenzi eyafa. Ng'omusujja gw'okulonda okwa 2026 gwongera okukwata abantu ab'enjawulo eyali omubaka wa Makindye East mu Parliament Bulayimu Kasozi Biribawa alangiridde mu butongole nti asazeewo agende yeesimbawo ku bwa Lord Mayor obw'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala ng'agamba nti Yesu wa kufuuka Sebevumya Nsogobe eriiso teriva ku kyoto. Bulayimu Kasozi Biribawa asinzidde mu Lukago ekibuli mu nsinkano n'abatuuze n'agamba nti ebyokuddamu okuvuganya ku kyobubaka bwa Palamenti abitadde kagende ku ntebe ennene ey'obwa Lord Mayor tyabeeko byatereeza ku ntambuza y'emirimu mu kibuga ekikulu. Obwa Lord Mayor lwaki twagenze ku bwa Lord Mayor abantu bakimanyi kuyamba bannaffe kufunira abavubuka mirimu. Obwa Lord Mayor government namba naye bw'osanga abantu abatusobola kubukozesa kuyamba bannaabo kuba olwaliro member wa Parliament alina kitono kyakola bisinga byonna bya Lord Mayor so bino byonna gino emyala bino biki Lord Mayor so ebyo tujja kubikola era Makindye ejja kutitimuka. Ibrahim Kasozi agambye nti bannakampala balina ebizibu bingi ebibaluma ebyetaaga omukulembeze mu zzanganda asobola okukwatagana na buli gwe kikwatako okunogera ebizibu bino eddagala.
Epyo ja kubiraba kubanga nze ebyange abamanyi ebyange soogera bwogezi eri mukozi ebigambo nina bitono naye nsinga kukola bana Kampala bajja kundaba olaba amataba gasumbuwa abantu emisolo gisumbuwa wala emisolo KCCA yayisa 4% naye abakulu bagaa ti nedda ezotudu ne bajja munnayuganda yeetaaga omukeerereza ku musolo gino emyala gundi nti gavumenti etuwadde sente Sebaana yazimba Nakivubo nga si sente za gavumenti Nasa Sebagala Ntege Sebagala yaleeta ebimotoka bya kasasiro tezaali sente za gavumenti yazimba Friends of China enagulu eddwaliro naye nga takozesa sente za gavumenti ekibuga kyetaaga omuntu asobola okukwatagana n'abakulembere ne ba stakeholders mu kibuga ne bazimba ekyo abo baali ba opposition naye baasobola okubaako bye bakola nga tebalinze gavumenti werutuukidde olwaleero ng'abantu abawerako bazze balaga nga bwe bagenda okuvuganya ku bwa Lord Mayor mu kulonda kwa 2026 okusiguukulula ali mu kifo kino Haji Ssaalongo Erias Lukwago. Abamu kwabo abalaze nga bwe bagenda okuvuganya ku bwa Lord Mayor mwe muli n'omubaka wa Nakawa East Nsubuga Ronald Balimwezo eyalangirira edda nti yeegwanyiza ekifo kino nga n'abalala abasooka okuwulirwako nti baali bakyagala kwe kuli Zahara Luyirika nga ono ye sipiika wa KCCA nga ne Fred Nyanzi Sentamu naye yawulirwako mu kusooka ti obwa Lord Mayor yali abwegwanyiza. Mu nsisinkano ya Ibrahim Kasozi ebadde ku ssomero lya Nurdin Islamic Nursery and Primary School ekibuli mu zooni ya Kakungulu, Ibrahim Kasozi yadduukiridde essomero eryo n'ensawo za sementi 10 ziyambeko abalikulira okuliddaabiriza. Sennabulya Abdu Bastu n'abazadde abasomeseza abayizi ku ssomero lino bagambye nti embeera y'essomero eryo ebadde tesanyusa. Tubasimu nyo simu ddala Allah akwongere mbaka sala sama tuganti omuntu ayinza kusaddaaka okujjako ng'emmaali ye yeeyongera abantu beewuunya omwami ono ebbanga lyonna lyatodde ssente mu bantu nga bagamba nti talimba atuukiriza era azitoola okyala bulungi naye olw'okuba nti asaddaaka ng'omubaka bwe yatugamba nti emmaali tesobola kukendeera ng'ogitoddemu sadaka sebo tusaba Allah akwongere akusitula amadaala.